Natadde ebinyiizo bitaano omuwala byakola n'owulira obulumi ku mutima n'owulira ng'oyagala muvume naye nga tosobola muvuma. Buno obubaka bugenda eri buli muntu yenna asuubira okulinnya ennyonyi n'oba ng'ennyonyi wagirinnya ng'oleeta ebintu bakutikka emigugu. Tubasaba mutambuze vidiyo eno eriko ku bannaffe abakola mu kikanula batransporta mwenna. Abaana bangi babatikka ebintu nga temumanyi bambi osegera. Muganda waffe kyamutuuseeko bamutisse lumonde nga mulimu enjaga. Oli yakutte lumonde n'amusala n'abaana amusibako supagulu n'abeera nga yeekutte. Gaamu n'ateekako gaamu n'abeera nga yeekutte nga tasobola kutta. Ku kisawo Uganda ojja yitawo ne ku bisawo bya tojja yitawo. Kuba system eri ku bisawo endala yanjawulo okusinga ku ye Uganda, security eyawukana, so mwebereremu. Ate eyo gy'olabye y'engeri oba emu ku ngeri gye bakukosaamu enjaga. Bagiteeka mu mmere, bagiteeka mu matooke, bagiteeka mu lumonde, bagiteeka mu mayuuni, bagiteeka mu muwogo ne mu buwunga bamanyi gisonsekamu. Nkusaba ggwe atravolinga naawe asuubira okutravolinga nti weewale nnyo omuntu akugamba nti nkwatirako ebintu bino bintwalireko ng'omusanze ku airport. Ba agenti balina omuze nti bw'omuwa ssente akuprocessing ku bintu olunaku lw'okutambula ng'akugamba nti waliwo ebintu byange bye njagala ondeetereko oba waliwo emmere yange gye njagala ondeetereko, naye omuntu oyo agenda bikusanza ku airport. Ba agenti bakoze kinene nnyo okukukosa enjaga era nga bagitikka Abannayuganda be batwala okukola. So mukwano gwange nsaba weebereremu. Tuyina Kasumba Juma yasalibwa gwa kufa lwa kutikka njaga oba bamukwata n'enjaga mu Saudi Arabia. Tuyina omuwala ali Dubai, agenti we yakamutikka enjaga yakwatibwa ali mu kkomera. Abannayuganda bangi bali mu kkomera lwa kwetikka njaga eno bagikukosa, naye ng'abasinga bagikukosa tebamanyi. Mukazi wattu oba musajja wattu aba tamanyi kyatwala. Agenti amugamba ondeeterako mmere yange, kumbe mu mmere mulimu bintu birala. Yakwasiza munne yali eri ayina osegera bakulese abaana bakulese famire yo bakulese buli kimu ekintu ky'obadde obala. So twegendereze emyaka gyo gife okitegeera. Bo wenna atikka ebintu weegendereze, kwatamu ebintu ebinyeebwa babiteekamu nnyenjaga, ebipooli, obuwunga, obusera, buli kintu kyonna ky'omanyi. Olaba kati batadde mu lumonde osaya kwakala abantu bakyasobola kulya njaga kuba luli abantu bamiranga mmere nga batuuka eno ne bagipama ngera wabagenda opama tagenda mu ttooyi apamaawo njaga ne mugijjamu. So kati tebikyakola, kati bakozesa advantage ne bateeka mu bintu ebirala. Omulala baamukwata yali alese mayulungi nga gayitira mu nakati amayulungi, naye baamukwata era mu kkomera gyali bakusiba emyaka 25 ate nga towoza. So bannayuganda mwenna twegendeze nga bakutikka ebintu nga bakutikka ebintu kebera ebintu babigana. Natadde ebinyiizo bitaano omuwala byakola n'owulira obulumi ku mutima n'owulira ng'oyagala muvume naye nga tosobola muvuma. Ekinyiizo nambeemu kyekyo. Muwalabu ne yeekeeza ng'esaa zaatuukidde musiza alina otuukukiramu n'akeera ng'okyakola mu mirimu gyo ng'olina olongoosa ne wansi w'entebe gye waatandirongoosezza. Ekinyiizo namba 2. Muwalabu okuba nga agudde mu ndobo eyo gye watujje n'agigwamu nti wagikubye n'agamba leta makinisa obiddemu n'owulira obusungu naye nga tolina kyakola. Ekinyiizo namba 3 ky'omuwalabu okuyitiriza kumukumu naye ng'ate talina na kyamakulu kyakugamba. Olumu n'akupika emirimu n'akuwa guno emirimu nga musambo omulundi gumu n'owulira obusungu naye ate nga tolina kyakola. Ekinyiizo namba 4 obwedda ng'okola emirimu gyo ofuna akadde akagendako ku ssimu okuwummula obudde bwakuwummula bunaapula mu soketi ya wifi. Owulira obusungu n'oyira ng'oyagala ogenda omuvume naye ate nga tosobola. Ekinyiizo namba 5 kyekyomuwalabu okuvuma n'akasebula bw'ati ku kasonga n'akatono ddala oluvannyuma nga wayiseewo nga ddakiika najja nakwemerezaako agamba biibi azifu tannakuvuma tabira nti ava kuvuma naye nga gweokyajjukira muli nti kava kuvuma oyira ogusungu. Ekinyiizo namba 6
twesange mu comment section kinteerebwawo wemba nkyerabidde.